Ya tukwaniriza gwe akatweyungako ku channel yaffe eno gye bayita Wejjanjabe gwe mukwano gwange agoberera channel eno nga leero video eno kyenkuleetedde gwe mukwano gwange atugoberera. Video eno y'abaami oba naawe omukyala ng'olina omwami wo nga temuzaala. Kati omwami ngenda kuba nkunnyonnyola ensonga lwaki tozaala. Ngenda kubuulira by'oba ovaako ne by'oba okozesa n'olabirako ki nti tozaala gwe mukwano gwange atugoberera channel yaffe eno. Omanyi abasajja tukozesa nnyo ebintu bingi, ebintu bye tukozesa olumu bitukosa nga ffe abantu ne tutamanya ki ekituviirako okuzaala, nga twagala okuzaala naye nga tosobola, enkwanso zo nga ntono tezisobola kweyunga na za mukyala kusobola kuzaala mwana. Nfundikira nga obwo obuzibu obwo obusanze, kubanga omwami akozesa ennyo omwenge, akozesa sigala, smoking, okubeera ennyo mu bintu ebibuguma ennyo. Abaami ababeera mu sawuna, ebyo bye bintu ebikosa ennyo. N'omuntu nga supamu wo w'amazzi, supamu nga w'amazzi nnyo, enkwanso zibeera ntono. Abaami abeekozesa oba abeemazisa abakozesaako ku masturbation, kiviirako amazzi okunaabuuka, gabeera nga enkwanso zo ng'enkwanso ntono, nga enkwanso zo tesobola connectinga bulungi ku ggi gya mukyala kuwakisa. Nda kuba nkugamba ogoberere channel yaffe eno, nda nkuba nkunnyonnyola buli kimu kye weetaaga okumanya lwaki tozaala, era weetaaga kozesa ki ozaale, era weetaaga kuva ku ki ozaale, kubanga bwo obugumba bweyongedde nnyo mu baami lwa nsonga ya bintu bye tukozesa. Nda kusooka nkulekereyo katiipu kano genda kubuugira okakozesa gwe mukwano gwange ndaba oba agoberera channel yaffe eno. Ojja kuba onywa nnyo juice w'omucungwa singa oba omugaseemu ow'enkoma mawanga gwe mukwano gwange atugoberera ku channel yaffe eno, oba n'olyangayo garlic emirundi 2 mu lunaku n'akatangawuzi ako ng'okakozesa si kabi. Waliyo ne vidiyo endala gye nakuteerayo, waliwo akaddo bakayita katungotungo, nako kakuyambako okuzza enkwanso z'okuba nga ziwera nga zisobola owakisa eggi gy'omukyala. Waliwo ebikoola by'entuntunu, nalyo ddagala ddungi ku nkwanso z'omwami okuba nga zeeyongerako obungi. Waliwo ebikoola by'ensujju, nakyo kikuyambako okuba nga kyongera ku sperm account yo nga nnyingi. Tulinayo ebiryo by'ensujju, nabyo bikuyambako okuba nga sperm account zo zeeyongerako obungi, kubanga omwami yenna singa oba weewaze okubeera mu bifo nga sawuna, obutabeera nnyo mu bintu biri hoti, obuteekozesa oba obuteemazisa, okwewala okusimokinga, okutamiira, kwewala embeera embi gye tubeeramu, embeera y'ebibuga, emirimu gye tukolera, embeera y'ebibuga bikosa nnyo sisitimuzi zaffe. Okwewala nnyo kugamba ebintu ebireeta stress, kubeera nga weestressinga gwe mukwano gwange tekiba kirungi, kiyina enkosa gye kikosaamu omubiri gwo gy'otayinza na kutegeera. Okanya kunoonya mwana, okanya kyusa abakyala, naye nga ekizibu kiri ku ggwe ng'omuntu. Singa oba weebeereddemu n'okyusa ku by'okozesa, n'okyusaamu ku ndyayo, n'okozesa ku bintu ebyo bye nkuwadde waggulu awo, kijja kuba kikuyambira ddala okubeera ng'osobola okuzaala obulungi.
kuba ne waba mukyala egy'abakyala nja kuba ndibateerayo n'ebiki bye batalina kukozesa oba bye balina okukozesa oba omanyira nti tozaala kubanga abaami omanyira nti tozaala kubanga omukyala omaze naye ebbanga naye nga tazaala ate nga ne supamu wa amazzi ng'anaanuuka bunaanuuzi si mukwafu atangaala wa amazzi ko ke kabonero akamu akalaga nti olina ekikyamu. Ndakusaba osubscribinge ku channel yaffe eno bagiyita Wejjanjabe 01 era okomentinge ku kye weetaaza okumanya gwe mukwano gwange atugoberera ku channel yaffe eno. Bye bye.